Mu mawulire agakagwawo breaking news ekibiina kya NUP kimaze okubanga kirangirira olukalala lwabo abagenda okikwatira kaadi mu kalulu ketugenda mwaka 2021 era nkuleetedde lisiti eyabaweereddwa kaadi ku mitendera egy'enjawulo wano nga waliwo bammeeya era nga Ronald Nsubuga bali mwezo y'omu ku abo abamaze okubanga bakakasibwa ku lisiti eno gye ngenda okusomera. Ronald Nsubuga bali mwezo kwali. Sauda Madada taweereddwa kaadi era omukyala ogolaba amanyiddwa nga Eva Kyazike yakutte kaadi. Sauda Madada bamusudde ttale era nga kano okusinziira ku batunuulizi b'ensonga kandibanga kabonero ne ku saidi ye kaadi yandibanga tegenda kubaayo. Wuliriza nkuleetedde olukalala olw'abakansala bammeeya ba direct division councillors woman division councillors n'emitendera emirala gyonna ng'ekibiina kya NUP bwe kibafulumizza. Ebintu bino bijjira mu mitendera. Ngenda kuwa olukalala lwonna era byonna nja bikuwanga bwe bijja wabula basoose ne bano era gino gye emitendera gye njagala okubanga nkuwa otegeere wabula ekisinza okwekisayitinga abantu kwe kulaba Ronald Nsubuga bali mwezo nga ku lisiti kwali kwe kulaba omukyala amanyiddwa nga Eva Kyazike naye teweerabira. Nakugamba nti ku mukutu guno gwa Red Zone TV twategeka kye tuyita Red Zone polls era mu bululu obwategekebwa abantu bangi abatakwata kwegamba nga tubuuza abagoberezi nti ani gwe wandirowoozezza eyandigwanidde okubeera nga aweebwa kaadi. Mu kalulu ke twategeka ku kifo kya Sauda Madada abantu abasinga obungi balondera mu kulonda bye nakusomera obijjukira bangi bagamba Sauda Madada tebamuwa kaadi era bwekiti ekibiina kya NUP kirabika kyawuliriza omulanga ogw'Abannayuganda abagoberera omukutu gwa Red Zone TV ne baba nga tebawadde Sauda Madada kaadi ey'ekibiina kya NUP. Kakati nkuleetedde olukalala lwonna nga we lutambudde nkugambye bali mwezo bamuwadde kaadi n'abalala tutandikiddeko eno wansi Lubaga North. Ngenda kukusomera paka kubali mwezo waggulu. Lubaga North direct division councillors ekibiina kya NUP be bano bekiwadde tiketi. Kasubi A bagiwadde Ziwa Robert, Kasubi B bagiwadde Segawa Shafik, Kasubi C bagiwadde Haruna Badru Sonko. Segawa Shafik ono no mumumanyi ono y'omu ku ba foot soldiers bambi abaana ab'amaanyi ennyo oyo Segawa Shafik afunye kaadi. Kasubi D bagiwadde Waswa Semanda oyo naye mumumanyi. Lubya A bagiwadde Migamba Susan, Lubya B bagiwadde Kimbo wa Samu Lake, Lubya C bagiwadde Mugerwa Jordan, Lubya D bagiwadde Semanda Timothy. Lungujja Sitakange Nicholas mwenna abagoberera omukutu ogumanyiddwa nga Sita Media y'omu ku b'amawulire ab'ekibiina kya NUP bwe tukola emirimu gino egy'okutuusako ensonga ez'enkyukakyuka. Kati Sitakange Nicholas abasinga obungi mumanyidde ku mukutu guli nga Sita Media. Sita bamuwadde kaadi lwakiikirira abantu beerungujja. Nankulabye bagiwadde Atwine Ivan, then Namirembe ne bagiwa Kisawuzi Alex akutte kaadi y'ekibiina kya NUP. Ku mutendero gwa Women Division Councillors era mu bitundu bye bimu Kasubi bagiwadde Muguluma Fatima, Lubya A ne bagiwa Nakiku Allen Nalu Murwana, Lubya B ne bagiwa Uwineza Sadik, Lungujja ne bagiwa Sara Nantongo Semambo. Nankulabye bagiwadde Nagadia Josephine, Namirembe ne bagiwa Nakitto Lydia. Eyo Lubaga North tuba tuvuddewo omukutu gwa Red Zone TV. Ngenda kukusomera listi yonna nga bwetambudde. Kakati wulira, kakati mu bitundu ebya Lubaga South wulira direct division councillors wanono wulirizawo nnyo. Busega A bagiwadde Kyagaba Alex, Busega B bagiwadde Segirinya Josephat John Baptist, Kabowa A bagiwadde Katabira Yusuf, Kabowa B bagiwadde Lukenge Ronald, Mutundwe A bagiwadde Katumba Ivan, Mutundwe B ne bagiwa Kategaya Samuel Kaguru, Najja Nankumbi 1 oba Najja 1 bagiwadde Kato Oscar Peter, Najja 2 bagiwadde Mubiru Henry, Natete ne bagiwa Kalega Vincent, Ndeeba ne bagiwa Lusembo Musa, Lubaga ne bagiwa Luyima Joseph. Eyo ye direct ye category eya direct division councillors mu Lubaga South. Woman division councillors mu Lubaga South Busega bagiwadde Nagudi Asia, Kabowa bagiwadde Nalubwama Esther Sera Stera, Mutundwe bagiwadde Namusoke Leya Kizito, Najja 1 ne bagiwa Makula Vicky, Najja 2 Najja Nankumbi 2 ne bagiwa Nankabirwa Sofia, Natete ne bagiwa Nabukalu Halima, Ndeeba ne bagiwa Nabukenya Aisha Bubu, Lubaga ne bagiwa Nabachwa Teopista. Eyo ye category manidwa nga Women Division Councillors Lubaga South. Eyo gye tuli. Kakati wuliriza ate kakati bwe tugenda mu bitundu bye Makindye era nga ngenda kuwa Makindye West. Makindye West eno zeza side zeeyo ewali ba Alan Sewanyana, ewali ba
Mulyannyama ewali Bamusiri David n'omukyala amanyiddwa nga Zahara Lwirika gye yali agenza oluvannyuma n'addukayo. Wuliriza bakansala direct division councillors wano nno bangiko. Makindye West wuliriza bwe biti ekibiina kya NUP bwe kiti bwe kigabye kaadi zaakyo mu bitundu by'e Makindye. Buziga bagiwadde Kakooza Isaac Beckham. Katwe 1 ne bagiwa Kabuye Tebesigwa. Oyo nno erinnya lye liri Tebesigwa oba aneesigika. Katwe 2 ne bagiwa Kigwe Roni Lubuuka. Kibuye 1 ne bagiwa Kabanda Kenneth. Kibuye 2 bagiwadde Batebaale Ronald Rubwama. Ne batekawo stroke Lubega Muzaffaru wano sikategedde. Batebaale Ronald Rubwama ne banterawo wano stroke Lubega Muzaffaru. Obeno tebannagigabanga ku babiri kwe kuli agendo gikwata oba muntu y'omu awo sikategedde naye nga Kibuye 2 ali ekibuyo ojja kunjako mu comment section wano ombuulire eno kaadi ekituufu kyeki nsobola ogitegera kaadi eno ey'Ekibuye 2 kubanga ndabye bataddewo amannya abiri erinnya erimu ne bateekawo stroke ne bampa erinnya eddala. Lukuli A bagiwadde Alan Sava Nyende. Lukuli B ne bagiwa Waswa Peter. Luwafu ne bagiwa Semwogerere Elias. Makindye 1 ne bagiwa Mutyaba Rashid. Makindye 2 bagiwadde Magezi Joshua. Nsambya Central A ne bagiwa Tusuubira Bobans. Nsambya Central B bagiwadde Nsobya Mark. Nsambya Leroys bagiwadde Okumu Philip. Salama B bagiwadde Kakande Benjamin. Salama A ne bagiwa Seguya Francis. Eyo category nenjimaliriza. Tuli mu constituency tuli mu bitundu ebimaddwa nga Makindye West mu bufunze constituency ya Makindye West kati gwagenda okujja kubwa MOP Makindye West bano be bakansala bojjo kola nabo benkusomedde then ku mutendero gwa woman division councillors uliriza Ebuziga bawaddeyo Nassali Majorin then Namuga Amina bamuwadde akiikirire obutundu buno wa Mango be amagombolola gano. Katwe 1 Katwe 2 Nsambya Railways bagiwadde Namuga Amina. Kibuye 1 ne Kibuye 2 bagiwadde Nakiryo wa Mariam. Lukuli ne bagiwa Babirye Esther. Luwafu bagiwadde Nabirye Esther Bageya. Makindye 1 ne bagiwa Nakafero Ruth. Makindye 2 ne bagiwa Kasule Bashira. Nsambya Central ne bagiwa Nampera Aneti. Salama ne bagiwa Nangoba Solome ku mutendera ogwa woman division councillors mu bitundu ebya Makindye West. Makindye West yewali Alan Sewanyana. Musiri David ye kaadi gyayagala. Mulyannyama Ali Kasire Nganda Mulyannyama ye kaadi gyayagala. Zahara Lwirika ye kaadi gye yali ayagala. Oba akyajagala simanyi. Naye kati anaaweebwa kaadi yenna beba abantu bagenda okukola nabo ku mutendero gwa kansala abo mbakusomedde. Kakati bwe tuvaakaawo njagala kubanga nkutwala nkugambe nina olukalala wano buli gombolola. Buli kaadi egabiddwa wano ku mukuto gwa Redson TV bonna ogenda kubafuna naye teweerabira Sauda Madada tafunye kaadi. Ekyo kitegeeza kandi baakabonero era gwandiba omukka omweru ku saidi ya tiimu emu. Kakati ebyo nja bikuwa si bye bitulese. Kakati wulira ate gye tulaze. Bwe tuddako mu constituency manyiddwa nga Makindye East ekibiina kya NUP kiwadde bakansala ku mutendero gwa direct division councillors bawulirize. Nakugambye bw'owuliramu owuwo genda mu comment section omutayipingemu awo tubeere nga tumutambuza kuba kati tuba tumaze omukakasa nti gwe tugenda okukubira ekikopo. Wuliriza Makindye East bwe bati we bagabye kaadi y'ekibiina kya NUP era bano bengenda okukusomera be bagenda okukola ne Honorable Nyeko Derrick kuba nkakasa agenda kuweebwa kaadi era agenda kuddayo mu campaign agenda kukola na bano bammanga. Nsambya Estate kaadi bagiwadde Kawagga Lasto. Bukasa bagiwadde Rubega Muhammadi. Gaba bagiwadde Bale Joseph Bwanika. Kabalagala bagiwadde Katende Hassan Waswa. Kansanga bagiwadde Rubega Ramadhani. Kibuli bagiwadde Azizi Kasimu. Kisugu bagiwadde Kigundu Rigani. Wabigalo bagiwadde Sembatya Jamal. Muyenga bagiwadde Tusuubira Musa. Namuwongo ne bagiwa Wadimba Lawrence. Wano waliwo gwe mbadde nninda naye alabika taweereddwa kaadi. Abadde ayogera nnyo naye alabika taweereddwa kaadi. Nja kumunoonyaako sinnategeera oba gwe mutendera kwali bwe guba gwe gwo nja kujja mu bagambe era nja babuulira n'ezimu ku nsonga lwaki taweereddwa kaadi. Naye bino ebintu mbibasomera naye mwegendereze nnyo ababadde balina ttiimu ze muwagira. Waliwo abantu abamu sayidi emu gye ndaba nga abawagizi ba sayidi eyo tebaweereddwa kaadi kandi baakabonero. Sauda Madada taweereddwa kaadi awo sigenda kulwawo kakati awo tuvuddewo. Tugenzeeko mu constituency ya Kawempe North. Honorable Elias Rimbazi Nalukoola gy'akiikirira ng'omubaka era tukimanyi bulungi nnyondoza Nalukoola ne kaadi erabika teriko na kuvuganya
Nalukoola alabika kaadi ye agenda kubeera ng'agikwata bukwasi. Kakati abamu ku bagenda okukola nabo Kawempe North abaweereddwa kaadi ey'ekibiina kya NUP ku mutendera gwa Direct Division Councillors bawulirize abagenda okunoonya akalulu kali ekibiina kino gye bujja. Wuliriza, Bwayise 1 bagiwadde Kyeyune Godfrey, Kanyanya bagiwadde Muyomba Matovu Joseph, Komamboga bagiwadde Buyondo Alozias, Kawempe 1 East bagiwadde Kibuga Joseph, Kawempe 1 West bagiwadde Nsubuga Ismail, Kawempe 2 bagiwadde Mukasa Beni Ntale, Kazo Angola bagiwadde Kayemba Richard, Chikaya South bagiwadde Kawuki David, Chikaya North bagiwadde Bule Henry Nsubuga, Kyebando West ne bagiwa Serubiri Charles, Kyebando East ne bagiwa Luyima Faruku, Mpererwe bagiwadde Nabakoza Rita ku mutendera ogwa Direct Division Councillors. Kati oba towuliddemu wuwo manyo yote bagimuwadde ku mutendera ogwa Woman Division Councillors nga tukyali mu Kawempe North ewa Nalukoola. Bwayise 1 bagiwadde Roda babine kukiikirira abakyala ku division, Kanyanya bagiwadde Namuli Jasmine Koro, Chikaya Komamboga n'Empererwe 3 agenda zikiikirira bagiwadde kali bagiwadde Nakanwaji Aisha, Kawempe 1 bagiwadde Nabuguzi Rose Mukasa, Kawempe 2 bagiwadde Kawempe 2 ne Kazangola bagiwadde Nachobe Silvia, Kyebando bagiwadde Hafuwa Nannyondo. Woman Division Councillors beebo mu Kawempe North ewa Nalukoola. Kakati omuntu waba tafunye kaadi, bw'oba tomuwulidde mu lisiti eyo manya tafunye kaadi, era omanya oyo bw'anaaba mubuulirire bw'ajja independent tugenda mumusabula, bw'anaaguma n'agoberera amateeka g'ekibiina tujja kutambula naye. Nkugambye waliwo amannya gennoonya nga tebaweereddwa kaadi naye ate nga balina sayidi gye babadde bafiirira, nga kitegeeza sayidi eyo kandi baakabonero nti ne sayidi eyo teri kaadi. Kawempe South gye njagala okuba nga nzira ekibiina kya National Platform bwe kiti bwe kigabye kaadi. Kawempe South eyo ne Kawempe South ne kubwa MP wakyaliwo Kalumanywera, waliwo Chairman Nyanzi ne Dokita ani ono eyavuganya ne Kazibwe Bashir Loise Mbogga, naye twakutegekera akalulu eyo sijja kulwayo nnyo. Kawempe South wuliriza, Bwayise 2 Division Direct Division Councillors abagenda okukika ku division ye Kawempe. Bwayise 2 Simbwa William aweereddwa kaadi, Bwayise 3 bagiwadde Kakoza Alex, Makerere 1 bagiwadde Sebwato Faiz, wanono owuliriza waliwo b'omanyi. Makerere 2 bagiwadde Kiseka Charles, Makerere 3 bagiwadde Mutyaba Arudu Basti, Mulago 1 bagiwadde Ndagije, ndooza lyadde Ndagije Ronald, kirabika Ndagije Ronald. Mulago 2 bagiwadde Lukandwa David, Mulago 3 bagiwadde Serunkuma Abudala, Wandegeya bagiwadde Kagwa Vincent, Muluka 1 Makerere bagiwadde Sechikongo Alawi, Muluka 2 Makerere bagiwadde Sentongo Ivan, Muluka 3 bagiwadde Makerere Sekiranda Ivan, Muluka 3 Makerere bagiwadde Sekiranda Ivan, Muluka 4 Makerere bagiwadde Aikobua Moses ku mutendero gwa Direct Division Councillors. Then ku mutendero gwa Woman Division Councillors Kawempe South waliyo Bwayise 1 ne Bwayise 2 ne Bwayise 3 bagiwadde Nancha Ruth, Makerere 1 Makerere 2 ne Wandegeya bagiwadde Musisi Anet, Mulago 1 bagiwadde Birungi Justin, Makerere 3 bagiwadde Setimba Vivian, Mulago 2 bagiwadde Namuli Proscovia. Wano waliwo b'omanyi, uliriza gwagoberera omukutu guno ino bango bamanyi kuba tubadde nabo wano. Mulago 3 kuliko Birungi Brenda Okoth, Muluka 1 bagiwadde Nakyeyune Justin, Muluka 2 bagiwadde Namazzi Stacia, Muluka 3 bagiwadde Namagembe Elizabeth, Muluka 4 bagiwadde Ndagire Rita. Beebo abali Kawempe South ekibiina kya NUP bwe kitebwe kigabye kaadi. Bwe tuvaako Kawempe olowooza tuddawa, ngenda kukusomera lisiti zonna nga bwe zitambula owulire owuwo omutegeeze, ogende ne mu comment section omuteekemu. Bw'oba tomuwulidde manya taweereddwa kaadi, naye mulabule tajja independent kuba nnyongera okujjukiza tujja kumusabula okujjako ajja agondera amateeka g'ekibiina tubeere nga tutambula. N'enzira Nakawa East. Nakawa East eno uliriza ndowooza bali mwezo gyavudde. Nakawa East Direct Division Councillors omutendero ogwo, Bugoloobi bagiwadde Kisaache David Livingstone, Butabika bagiwadde Senkuba Wire, Kiswa bagiwadde Segujja Ismail, Luzira bagiwadde Koire Ali, Luzira Prisons bagiwadde Pius Jawuda, oyo Jaduwa mumumanyi bulungi nnyo oyo omusajja Twitter warrior oba ex warrior oyo abadde asuubirwa.
Mbuya 1 bagiwadde Elias Lukwago Musoke, si Lukwago Lord Mayor no, Elias Lukwago Musoke yagenda okukwata kalya NUP Mbuya 1. Mbuya 2 bagiwadde Mukasa Joseph. Mutungo 1 bagiwadde Kiza Bajjagenda. Mutungo 2 bagiwadde Mabale Dawson Dick. Mutungo 3 bagiwadde Senyonga Tom. Mutungo 4 bagiwadde Sendawula Muhammad Kajubi. Nakawa ne bagiwa Innocent Gusulwa, mumumanyi bulungi nnyo azeeyo. Innocent Gusulwa era yabaddeyo, mumumanyi oyo sijja munnyonnyola. Nakawa institutions bagiwadde Kamoga Bruno. Kamoga Bruno ndoza mumumanyi ababadde bagoberera eyo naye musajja kyali wange nnyo, bamuwadde card. Congratulations. Ku mutendero gwa Women Division Councillors, Bugolobi Kiswa ne Nakawa bagiwadde Namboze Habiba Justin. Botabika ne bagiwa Magumba Catherine. Luzira ne bagiwa Nasuna Robina. Luzira Prisons tewaliwo muntu, sitegeddewo wano. Luzira Prisons ku kyabakyala tewaliwo muntu. Mbuya 1 bagiwadde Mukuye Josephine. Mbuya 2 bagiwadde Nakawuka Mariam. Mutungo Lowa eya wansi bagiwadde Nasali Hajara. Then Mutungo Upper bagiwadde Birungi Debora. Omutendero gwa Women Division Councillors Nakawa East. Kakati wano tuba tuvuddewo ne tugenda ke Nakawa West eyo ewali lead of opposition wemba serabidde Honorable Joel Ssennyonyi abamu ku bagenda okukola nabo oyo ye kadi ye eri more than 100% confirmed eringa ya president, eringa ya bali mwezi, eringa ya Lubongo, eringa ya Waiswa n'abalala njabba kuwa. Kakati wuliriza bwe tugenda ke Nakawa West eyo yenjagala okusomera. Nakawa West ekibiina kya NUP kigabye kadi era ulira bekiwadde benjagala oberengo otegeera abagenda okubanga bakwasaganya ensonga eyo. Banda bagiwadde Bwete Abdulaziz ku mutendero gwa Direct Division Councillors Banda mumanyi yeye wali olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Bukoto 1 bagiwadde Ismail Lwegaba. Bukoto 2 bagiwadde Mwanje Ben. Kiwatule bagiwadde Kalute Joseph. Kyanja bagiwadde Bone Katongole. Naggulu 1 bagiwadde Wycliffe Mwesige. Naggulu 2 bagiwadde Olenge Brani Ochan. Ntinda bagiwadde Kyenkya Kenneth Tamuzadde. Kyambogo ne bawayo Senkumba Edrin Luyinda. Itek ne bagiwa Nicholas Lutalo. Nabisunsa ne bagiwa Nabbuye Isa. UPK ne bagiwa Kimuli Muhammad. Upper Estate ne bagiwa Mukalazi Emma. Ogwo ku mutendera ogwa Direct Division Councillors Nakawa West. Then ku mutendero gwa Division Women Councillors kuli Ebanda bagiwadde Mulisa Shamim. Bukoto 1 bagiwadde Mariam Abdulakim. Then Bukoto 2 bagiwadde Kenyanje Mire. Kiwatule bagiwadde Nantaba Florence Sonko. Kyanja bagiwadde Jali ya Nalubwama. Naggulu Stroke Ntinda bagiwadde Nanyanzi Shadia Lousia. Naggulu 2 bagiwadde Achiro Florence. Kyambogo Iteke Nabisunsa Upper Estate ne UPK bagiwadde Mutuzo Vastina eyo Nakawa West. Awo nawo nemba nga nvuddewo nkyakutwala ebitundu bikyali bingi nnyo. NUP yagabye kadi tutandikidde mu Kampala ogenda kutya. Waliwo pressure bezigenda okutemba ejjoba. Waliwo yakeerawo n'ayogera ebigambo omutwalo mulamba wenjogerera tafunye kadi oyo ngenda mukuwa tugenda muddira kansooke nkuwa olukalala. Kampala Central wanono wetulaga. Sauda Madada tafunye kadi naye nja kutwala yeeyo kansooke nkusomere Kampala Central owulire. Bukesa abamanye Bukesa wakati wa Nakulabye ngojje ne wabbakuli waliwo awo akatundu ke bayita Bukesa. Bukesa Semakula Hamuza bwe bagiwadde. Civic Center bawaddewo Muwanga Dennis Ashraf. Industrial area bawaddewo Serwani ko Frank. Kagugube zone bagiwadde Nakabaale Hari. Kamwocha 1 bawaddeyo Mukisa Hussein. Kamwocha 2 ne bawayo Jingo Frank Abraham. Kisenyi 1 ne bawayo Semakula William. Kisenyi 2 ne bawayo Basudde Sulaiman. Kisenyi 3 bawaddeyo Semalembe Hassan. Kololo 1 ne bawayo Nakanjako Patience Unika. Kololo 2 ne bawayo Kato Conrad News. Kololo 3 ne bawayo Muwonge Frank. Kololo 4 ne bawayo Mayambala Joseph. Mengo ne bawayo Lukoda Abdurakim. Nakasero 1 ne bawayo Kavuma Steven. Nakasero 2 ne bawayo Nyanzi Yasin. Nakasero 3 ne bawayo Mugalu Faizo. Nakasero 4 ne bawayo Kalibala Ashraf. Nakivuo ne bajiwa Lukwago Rashid. Then Old Kampala ne bajiwa Nsubu Garonadi atali bali mwezo. Ku mutendero gwa Division Women Councillors abakyala bagenda okukika ku Division. Ebukesa bajiwadde Adongo Winnie Leka.
Civic Center Industrial Area ne Nakasero 4 bawaddeyo Naggayi Umo Salama. Kagugube zone ne bajiwa Namugenyi Irene, Kamwocha ne Kololo 1 ne bajiwa Nakitende Mavis, Kamwocha 2 ne bajiwa Nabwami Teddy, Chisenyi 1 ne Old Kampala ne bajiwa Nachejwe Halima, Chisenyi 2 ne bajiwa Zalwango Leira Mumbejja, Chisenyi 3 ne bajiwa Nuwasasira Penelope. Kololo 2 ne Kololo 3 ne bajiwa Choku Haire Liliani, Kololo 4 ne bajiwa Gimbo Salama, Mengo ne bajiwa Nachitanda Prose Kagumba, Nakasero 1 ne Nakasero 2 ne bajiwa Nanteza Rehema, Nakasero 3 ne Nachivo ne bajiwa Nalumansi Farida. Enono gye tubadde bayitayo Kampala Central. Kampala Central owulidde bulungi nnyo, kakati nkyakutwala. Wuliriza bulungi nnyo, olukalala lukyali lunene. Ekibiina kya NUP kigabye kaadi. Nyongera okujjukiza Sauda Madada tafunye kaadi. Era eyo nja kutwalayo naye si nsonga eyandeese. Tugenzeeko kuba mayors. Mayors Kampala. Ba mayor wanono wenkugambidde congratulations Ronald Nsubuga bali mwezo kubanga yafunye kaadi. Ba mayor wuliriza. Lord Mayor abadde Ronald Nsubuga bali mwezo yakutte kaadi. Kampala Central Division Katabu Moses. Ono Katabu mumujjukira yali ayagala ekya Kampala Central mu parliament, then n'alekera Secretary General, then kati bamuwadde kaadi wano Kampala Central Division okubeera mayor waawo. Mayor Nakawa Division Bukeni Ali abangi gwe mmanyi nga Nubian Lee. Mayor Makindye Division Lusagara Bosco mumumanyi bulungi nnyo era muwamulaba. Kawempe Division Serunjoji Emmanuel Oweddembe kakati no mumanyi atafunye kaadi wano. Ye musajja waffe gwe bawa kaadi ku Lord Mayor akalulu akawedde n'agisuulawo n'agenda ate n'addayo Kawempe North n'atagalatagala era emabega kawo yawulirwa nga ayogera ebigambo bingi nnyo. Ebigambo ebyo ng'obigattako egyo emivuyo gy'azzaakola omukulu tafunye kaadi amanyiddwa nga Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo. Kawempe Division Serunjoji Emmanuel. Lubaga Division Mbeeraze Zaake Mawula ono taata Namuli abangi gwe mumanyi. Kati division zino eye Kawempe eye Lubaga bagiwadde Mbeeraze, eye Kawempe bagiwadde Serunjoji Emmanuel, eye Makindye bagiwadde Lusagala Bosco, eye Nakawa Division bagiwadde Bukeni Ali oba Nubian Lee. Kakati wano nga sinaba kubanga ngende eyo njagala kubaako wano akanyomero kenkuwa okategeere bulungi nnyo lwaki abantu abamu bakusomedde bwentyo. Naye kansubire sirina kitundu kyembuuse bano bonna benkusomera bali ku lukalala oluteereddwa ekibiina kya National Unity Platform. Baatugambye nti updates zonna zigenda kujjira mu kifo kimu. Era ngenda kutwalako n'ebutambala nkuwa abaayo kubanga wenjogerera bamaze okubanga bafulumya ab'ebutambala. Ebutambala eno nno ninayo bakyali bange bangi besimanyo bakadi bagifunye oba tebannagifuna, naye ngenda bakusomera tulabe oba bayinza okubanga bafunye kaadi oba nga tebafunye. Ebyo byonna bisange wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Waliwo ne MPG district eyo nayo ogenda kugitegeera. Soko subscribinge watu naba kubanga subscribinga tutambule. Kakati wuliriza nkugambye tuli ku mutendera omulala directly elected city councillors abagenda okutuula ku city hall ewabadde. Wuliriza Kampala Central Serunjoji Charles Musoke, Kawempe North 2 Wumalumagala awereddwa kaadi. Kawempe North 1 Semugoma Hamudani Kigozi awereddwa kaadi. Kawempe South Mukibi Dennis awereddwa kaadi. Makerere University Nsibirwa Winston awereddwa kaadi. Makindye 1 Kabuye Ishihaka Isaac awereddwa kaadi. Makindye 2 Sendi Mosh Afrikani. Kati nno wano owulira waliwo byogenda okutegeera. Kitegeeza kaadi ya Makindye East kuba MP esigaddeko abantu babiri. Ono yeyita Tafu B ne Nyeko Derek kubanga Sendi abangi gwe mmanyi nga Mr. Mosh gy'abadde ayagala. Kakati asigadde ku bwa kansala Makindye 2. Makindye 3 Katopo ono abaddeyo era bagimuddiza. Nakawa 1 Sebufu John Mary ono y'omu ku babadde kakiiko era. Nakawa 2 Luyombya Godfrey ono yali ayagala ewali Nubian Lee. Nakawa 3 Faizo Sebayigga yafunye kaadi. Rubaga 1 Senyonga Sulaiman yafunye kaadi. Rubaga 2 Mubiru James yabaddeyo era yazzeeyo.
Lubaga 3 Katongole Julius Mumilansanafu, congratulations my brother. Era Katongole Julius nonyako Maroku yozayo ate tutandika okubanga tupika ekintu. Katongole Julius Mumilansanafu bamuwadde kadi agende ku City Hall. Lubaga 3 agenda kubanga ate akiika side eyo kakati wuliriza. Nkugambye bino ebintu biri mu science. Era osobola okutegeererako kadi endala nga bwe zigenda okubanga zigabibwa. Katongole Julius Mumilansanafu abadde alina side kwagwa bamuwadde kadi. Wulira logo batawadde kadi gogenda okuwulira otye. Kampala Central Eva Kyazike bamuwadde kadi oyo kansoke mu kulage nako. Eva Kyazike omukyalo ono abangi badde bamukubamu ebituli. Era badde boogera ebigambo bingi nnyo, ayinza obutafuna kadi n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Omukyalo ono kadi gy'abadde ayagala, Sauda Madada ye kadi gy'abadde ayagala. Sauda Madada tafunye kadi. Okusinza ku kalulu ke twategeka wano, omukyalo ono yakawangula n'ebitundu 7 ku buli 100. Sauda Madada n'afuna ebitundu 3 ku buli 100. Kakati n'ekibiina kya NUP officially kimaze okumanga kimuwa kadi. Kati awo njagala oddeyo weetegereze red zone polls zonna ze tuzze tutegeka zandibanga zirimu ensonga. Ababadde bawangula kadi abasinga obungi wano bawunzise baziwangudde. Kakati wulira Kampala Central Eva Kyazike afunye kadi, Sauda Madada tagifunye, alina side kwa baddagwa kandi ba kabonero. Kawempe 1 Nusifa Nakato oyo bagimuddiza. To be honest mbadde saagala bagimuwe naye katutambule fena tuli ba kibiina kimu. Kawempe 2 Shamimu namba sa mumumanyi omwana oyo bagimuwadde. Makerere University Kirabo Marion bagimuwadde. Makindye 1 Sara Mukisa Muwonge bagimuwadde. Makindye 2 Mulebwayire Agnes bagimuwadde. Makindye 3 Nalukwago Judith Dokita bagimuwadde. Chaliwa 4 yo mumumanyi bulungi nnyo bamuwadde kadi. Nalukwago Judith congratulations. Nakawa East Kaija Dorini ono naye bagimuwadde mumumanyi omukyalo na abawuna abadde ne president okuvira ddala eri mu bya music. Kaija Dorini mumumanyi bulungi nnyo ali ku kitebe ekikadde ekamwocha. Era y'omu kwaba bakwasaganya ensonga za NUP School of Leadership. Wali ku kitebe ekikadde kakati Kaija Dorini officially amaze okubanga webwa kadi agenda kuchikirira Nakawa East kubanga bano benkusomera baine mikisanga 9 okubanga bebagenda okuwangula. Nakawa West Namazi Olive bagimuwadde. Rubaga Division 1 Rita Nakubulwa bagimuwadde oyo mbadde muagala bagimuwe. Rubaga Division 2 Nakabogo Farida bagimuwadde oyo semumanyi. Rubaga Division 3 Kigozi Rose Narubwama bagimuwadde. Kakati awo netubanga tuvuddewo tukyagenda list ekyali nnene gwe wuliriza zonna oberengo zifuna. Yes, kakati tugenzeeko mu district EMPG. Gwave MPG wali Hildamani, wali omukyalo ono Teddy Namboze n'abantu abalala bonna njagala owulirize bulungi nnyo. Tuli ku MPG district. Wuliriza. District chairperson bagiwadde Kawuki Peter. Maokota County North ewa Hildamani wulira bakansala abaliyo. District City Direct Kansala Kamengo bawaddeyo Kagwa Ronald Kibirige. Kiringente bawaddeyo Kasozi Moses. Mpigi Town Council bawaddeyo Setuba Lawrence Kapere. Moduma Sendio wa Francis Sendio wa Zeyo no Sendio wa Chali wange Obi wange alumunayi munange wa Mutesa Royal University. Sendio wa Francis bagimudiza yabadde incumbent era yazeeyo agenda kubeera nga akiikirira Moduma. Kamengo bagiwadde Namwanje Oliver. Kiringente ne bagiwa wano wabakyala ne bagiwa Nalumu Harriet. Wano ngenda bitabika kubanga list nene ngenda kusomerako batono atera ngenda batabika. Mpigi Town Council Kigundu Hassan Moduma Kyagera Allen Moduma Kyagera Allen Butoro Bokenya Godfrey Kamengo Kakumba Abbas Kanyike no gundi bagita Kanyike Sozi Constantine Chanjia bawaddeyo Karagara Maria Gerard Luwala bawaddeyo Katawonga Lawrence Luagwa ne Kibanga bawaddeyo Luwanga Valentine Musa eno zone bagiwadde Senyonga Francis Kavule bawaddeyo Kyebuzibwa Francis Chikondo bawaddeyo Lwere Shafik Kololo bawaddeyo Sempija Ibra Kiringente bawaddeyo Kaya Julius okumutendera guli omulala Kiringente era ono Sechiwunga bawaddeyo Kakulu Mpaji Bakulu Mpaji Godfrey. List yano nene njajju kusomera kubanga tukyakomawo tukyabawa list zonna nga bwe zigenda okubanga zitambula naye temwerabira. Sauda Madada taweereddwa kadi side ali jaliko kandi bakabonero naye ebyo
bigambo byange ku mukutu gwa Red Zone TV kati gwe webale kubanga okyagoberera bw'obanga okyatambula naffe bw'atonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako kubeera omu kwabo abamala abatambula naffe era abasooka okumanyisibwa singa tubanga tutaddeyo ensonga yonna. Ekibiina kya NUP kifulumizza olukalala olugenda okubanga lukikiikirira mu kalulu ketugenda mwaka 2026 nakedde nenkuweezimu ku lisiti ku makya waliwo abayombye nkyalindako kakati lisiti eno eri official and confirmed. Ekibiina kya NUP kimaze okubanga kifulumya olukalala era lwero lwenkuwadde bannange lisiti ekyajja gwakyayagala okumanya byonna either wekumire ku mukutu guno oba begenda ku page ey'ekibiina ekya National Unity Platform waliyo byobadde tonnaba kubanga omanya enkalala zikyajja era buli ddakiika eziyitawo ku mutendera ogwa district city n'ebintu ebirala byonna naye nga congratulations my brother Katongole Julius Mumiransanafu aweereddwa kaadi okukiikirira abantu ba Lubaga South 3 najja 1 najja 2 Kabowa Mutundwe ne Nateete agenda kubanga aweebwa kaadi aweereddwa kaadi saagenda kubanga aweebwa. Congratulations muganda wange Katongole Julius kakati saawa yakubeera nga ate tuzoganya omaze okubanga ofuna kaadi kakati njagala kukomawo ne lisiti endala wabula nga sinakomawo na lisiti eyo kanzije ate mbeere nga mmala okunywa ku lwendo lw'otuzinzije mbawe lisiti endala nga bwegenda okubanga etambula byonna ogenda kubeera ng'obifuna wano tovaawo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.